time flies. Obudde butambula. Yay! Naye mbalamusizaako nnyo ku lunaku luno olwa inauguration. Yes sebo. Mwebale kuwuliriza Kabozi. Weewaawo sebo. Ate mwebale kuwuliriza nga Kalasa Mayanzi. Weewaawo sebo. Omanyi bagamba nti eyewezo omumba. Gwe bazibattula. Kati foto tubaako nnyo off. Kwegamba otuddeeyo n'ogamba naye leero ndowooza naye n'ogamba ate nino genda nenkuvaayo okay tukuba kasavu nnyo kibutereevu kasavu kanyama yes sebo sebo gaadi yajja naye ekisinga okuba ekikulu okulaba nti goal eri gavumenti gyetunuulidde yes sebo eya 500 billion economy tugituukako Uganda etunuulidde okubisaamu ebyenfuna emirundi 10 ku byaleero bye tulina nti kati wano wetutudde mu myaka 5 gye twewadde mu myaka 5 nga ekonomi yeekubisizzaamu emirundi 10 naye tejja kwekubisaamu nga buli muntu ali wali atudde butuuzi tuteekwa okuvaayo ffenna tukole baba balina 10 threshold eyo gye batunuulidde nkuwulira okulaba nti tuva ku $50 billion okutuuka ku $500 billion naye ng'emboozi zino zetwogerako driver zebagamba nti yes okugattako omutindo yes sebo tujina kukozesa bintu bino abantu abasinga bye banyooma nkuwulira n'olwekyo gwe mulamu omukulu ogwa gavumenti ye goolo yonna buli ministry buli department target gye basetting nti okulaba nti ebyenfuna byaffe byekubisaamu emirundi 10 n'olwekyo mwebale nnyo abatuuliriza abakyali Kaboozi kisanja kino ndowooza kyameka kyamusanvu 7 terms nakati giba mitono ate tegiba mingi kwegamba nze bwe njitunuulira nenzijukira ng'alayira mu 96 bw'oggulawo bw'oti amaaso lubanga lutemya lwaki lwaliiso naye ng'emyaka gyo gikoze gitambudde ekyamazima gyo bantu bakubuuza nti okozeemu ki nga tetulamubuuza naffe tusooke twebuuze eje 35 kiki kye tukoze n'olwekyo bintu bingi nnyo ebisobola okutuyambako ng'ensi okusenvula okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala naye kisookera ddala bakiyita human capital development wangi human capital development ke katyako nti abantu b'okulembera balina obukugu bwe mbeera mu nnyumba nga abaana bange n'omukyala tebalina kumanya human capital development nga tebakulaakulanye mu ntegeera yaabwe mu nkola y'ebintu mba ntawaanira bwereere kubanga generation ekuzibwa bantu enkulaakulana ereetebwa ki bantu si bisodde nkuwulira si nkima nkuwulira kati tulina okuinvestinga ennyo mu kulaba abantu baffe nga bafuuka bamanyi at all levels family level parish level weewaawo ne national weewaawo tulina okukola investment ey'amaanyi eyokulaba nti abantu baffe bafuuka bamanyi ensi zikirimaanyi zasooka kusiga nsimbi mu bantu kubanga abantu gwe musingi gw'eggwanga yesebo bw'otunuulira omusajja Likwan omusajja wa Singapore era yasooka kusiga mu ba Singapore ne bafuuka bamanyi Malaysia bafuna independence batta omukago ne Malaysia ate nebalyamu olukwe nebagoba mu mukago egwo naye omusajja watu teyaggwamu maanyi nagamba nti kimala emikago oluusi tegiyamba abantu baba n'ebigendererwa byabwe oli bw'adira mu mukago nga alaba yasinga ng'akivaamu naye amaanyi katugateeke mu bantu nkuwulira oba Singapore era olwaleero Singapore is a tiger Asian tiger nnyo butereevu era ewaabwe teri village Singapore teri kyalo
byonna bibuga abantu bonna basula mu bibuga bannange tewali nguudo za ttaka tewali nti ngenzeko mukyalo ngenzeko mu kyalo taliiyo byonna bibuga wow abantu basula waggulu wansi makolero nkuwulira bakola kakyako basula waggulu mu bizimbe wansi mafactory kigeza productivity eri so high nkutegeera n'olwekyo human capital development kyokka kyendaba kisobola okuyamba ensi yaffe naffe okufaanana ze tuyita Asian tigers oba ensi ezikulaakulanye abantu baffe kubasigamu okulaba nti bafuuka bakugu tubingi olusi bye tuteekamu ssente naye bikolebwa abantu ddala nti n'enguudo era zikolebwa ki bantu kati engineering sector erina okusigibwamu ssente advancement mu technology era baba bantu bw'olaba South Korea kati y'amaanyi kubanga aba South Korea balina kye bayita human capital development yesebo bw'olaba kampani zaabwe kati nga Samsung zisuza Abamerika nga tebeebase basula tebeebase Samsung buli lunaku ba innovating a product iPhone Samsung bavuganya olwokuba nti bakugu yesebo bw'olaba Kia kampani y'emmotoka eyo nako human capital development so n'olwekyo kintu kikulu nnyo nga tugenda mu kisanja kino kipya omanyi bw'okola ensobi y'emu mwaka ku mwaka n'ogiddingana tosobola kulowooza nti osobola okufuna different results kiba kyetaaga okubaamu nekyokyusaamu olwekyo nga mukama waffe alayira olunaku olwaleero kyetusobola okugamba nze ndaba solution esooka tusooke tusige mu bantu human capital development ekyo kintu kikulu kibenga mu buli kimu kyonna nju ku nju buli muntu alina obukugu bajjajjaffe baakikolanga baayitanga mu ngero baayitanga mu kyoto yesebo kyoto ne batuula family level ne basiga mu baana nkuwulira n'abazzukulu ekyo bayita obukugu ne bamuyigiriza okuweesa ne bamuyigiriza okubajja nkuwulira okuyigga ne babayigiriza ebintu ebyenjawulo okuvuba okuzimba kabube bujjanjabi ebyo byonna naye nga kyebalingako bakiyitanga human capital development yesebo tebalindanga balala bajje bagunjule kati ng'amaka ga mwami Kisenyi kati gasobola kulinda mwami Nyanga ajje janguwe wange ondabireko ebiri wano batandikirangawo ne bo bennyini ne bayamba abaana baabwe n'abazzukulu era zaalinga nga extended family ng'abantu bazimba kumpi awo nkuwulira nti Kisenyi senior bw'aba atandise junior ate tamubeera wa ate n'omuzzukulu naye abeera era kumpi abo kwegga kitegeeza nti abaabeeranga mu muganda baabeeranga wamu wow era nga mu mbeera eyo bagabananga obukugu otyo kibayita human capital development wama ne bamanya ku kyoto kati olaba ebintu ebyo byonna twabisuula mu guluka naye nga nze ndaba nganze kyekisobola okuyamba eggwanga lyaffe okulaba nti litereera buli omu n'alyesiimisa n'alaba nti eggwanga lino eddungi eggwanga ery'amaanyi nkuwulira so eggwanga likula n'abantu wangi eggwanga likula n'abantu abantu bwe batakulaakulana n'eggwanga terijja kukulaakulana nkuwulira era gwe mulanga gwe nkubira omukulembeze waffe ekyo akitunulemu nnyo okukyoka human capital development okuviira ddala wansi eri ku muntu gwe tugamba nti oyo ali abo bwatyo okutuukira ddala eno waggulu ekitegeeza nti ffenna bwe tuba tukulaakulanye mu ngeri eyo awo batutuma butumi embeera etutuma kukola bukozi bintu kuba buli omu aba alina kyamanyi kyasobola okukola ate buli omu aba employable
buli omu abasobola ate bw'abeera employable ajja kubeera taxable ategeeza omuntu ali taxable ali productive nnyo butereevu bw'aba productive alina byakola ensi bwetyo bwekulaakulana nnyo butereevu nolwekyo ekyo kye baali batandise ekya DIT simanyi oba ekyaliyo bagikyusaamu naye ng'ekyaliwo actually bagiteeka ku level kati bagezaako ebintu bingi bye streamlininze bagezeeko okulaba nga nti oluli kyali kikoma wansi eno kati ate kikomere ddala kuba bateekateeka nti ne university bakoleyo ey'ebyemikono kyekyo kintu kikulu nnyo kizaamu amaanyi nze nsuubira nti ebintu bye tulina okutunuulira kati ng'eggwanga tukoze tutya abantu baffe okulaakulana abedda baakulaakulananga batya baabeeranga wamu basharinga knowledge mu bitontome mu ngero ku lujjuliro ku mbere ne yaki eyekyoto gye tuyita sundown affair aba prof by research eyo na kitegeeza nti wabangawo knowledge eyabanga etambuzibwa obukugu mu bintu bingi nnyo mu byobulamu abantu ne basobola okuba abamanyi ekyo kyoba okikolako bino ebirala byekola byokka actually DIT kati bagiyita Uganda Vocational and Technical Assessment Board UVTAB yo kati kintu kirungi nnyo kitegeeza nti waliwo progress so nolwekyo human capital development abantu baffe kyekisobola okubagamba nti abantu balabibwanga asset okusinga okulabibwanga liability kwegamba liability kyekintu ekikulya obuli ekikumenya obumenya asset kyekyobugagga buli muntu abeera kyabugagga eri ensi eri eggwanga lye nkuwulira sebo eri abantu be nkuwulira kati kuba tuba tetwetagana bagwira eri eggwanga lye nkuwulira sebo eri abantu be nkuwulira kati kuba tuba tetwetagana bagwira nga abantu baffe bali productive abantu baffe nga bamanyi yesebo kubanga abantu baffe bataba developed mu capital eyo ojja kulaba nti n'enkulaakulana eba yakasoobo anti abamenya bannaabwe baba bangi ate era oli bw'aba human capital development eri wansi nnyo buli nteekateeka ejja abantu baagala nnyo girwanyisa kubanga tebalaba gye batwala katolaba sente za PGM gavumenti zeyakozesa nyingi ennyo olw'okuba abantu baffe tebalina human capital development nti n'ensigo bakirabanga kyakulya ne bagamba kino baatuwadde kulya n'ensigo ne bagirya kiba kyakulya naye ate ensigo kyandibadde kugamba springboard okwaluza oba okubisaamu nnyo butereevu ebintu ne biwera nti akakadde kompadde nsobola okubaako omwenkasiga oba bizinensi yakola sabbuuni nenkola nga nyina obukugu obwo yesebo nenfuna ate emiti mingi nti akakadde ate ne kazaalamu obukadde obuna ate obuna ne buzaalamu munaana omunana ne zibuzaala 16 16 ebuzaala wampeemu actually wampeemu nina 18 actually sign eraga oba akabonero akalaga nti human capital development ekyali wansi ye muntu okulemererwa okuzaazisaamu ssente ze bamuwadde ne batandika n'okumugoba emisinde nga bamugamba twakugamba bwe tuzikuwa olina okuzizza kati lwaki tozizza era ndooza nzijukira omukulembeze yaga mwabanaalya PDM mmwe tujja kubakwata mujja genda mukole kasambu kali kasambu gundi lebba mukomera paka sente lwe munazi zineebazaamu ne bagamba nti akoze sente meka mu kkomera naye lwaki balina kutwala mu kkomera kitolanga kibi si kirungi naye ng'ate ekintu kyandibadde nti gwe naawe kikukakatako okulaba nti sente zino ozikozesa olw'obukugu bw'olina zikubiseemu kati ogenda kulaba nti abalala bw'obawa kyobola kati waliwo kati ngazi tin yesebo ekyobugagga ekyo ekya tin bannayuganda bakitunuulira naye abachina ne bakolamu ebintu ebingi ennyo ayanini ne bakolamu ebintu ebyobugagga eby'omu ttaka kubanga tetuli developed capital wise nolaba nti tubeera ne golodi
era n'atulema okukyusaamu okumurifininga kubanga capital development, human capital development eri wansi tetulina bukugu obwo. Kati bwe tunulyanga Botswana abaana baabwe balina kati human capital development y'amaanyi. Nkuwulira sebo. Kati be bakoleramu the Beers. The Beers ye company ekyasinze kati mu Maserengeta mu South Africa okwoza diamonds. N'okuzigattako omutindo diamonds mayinja ga mwendo yesebo gatemagana naye kati bagatunda ebweru naye abaana abagakolamu abakikola kati basajja n'abakyala ba Botswana tewetaaga kuleeta mu China. Aba Botswana ekitegeeza nti naffe Gorodi waffe twandibadde tuga nti bannayuganda be bamupurifyinga ate ne tugenda ne mu nsi ezo okutendekayo abaana abakolamu ebintu mu Gorodi okwo kuba mu Gorodi bakolamu ebintu bingi ne tubanga biri made in Uganda. Atwala kilo ya Gorodi ali refined n'akomyawo essaawa 2 naye nga teziweza wadde nako grams 10 n'azikubisaamu mu kiro eri eya Gorodi kyekyo olabira webiri yesebo kubanga skills n'omuntu ne bwaba n'olusozi agamba omuchina aluwa omuyinja aluwa olw'amayinja tuyita mu China aluwa buli kintu kyolaba omuchina aluwa n'ennyanja twagamba mu China aliwa. So ekyo kintu kikulu nnyo ekyokukuza obumanyi bw'abannansi kyekigenda okukyusa eggwanga lyaffe. Yesebo ekyo kyovera kyetugamba nti ekyuma kiwagala ki ekyuma kiwagala kyuma, otherwise tewali sente zonna zidikyusa mbeera z'abantu. Tewali program erikyusa mbeera z'abantu nga bo bennyini tebasoose kukyusibwa. Ekyo kibayita change agent nti enkyukakyuka Abamerika be bakyusa ki Abamerika Abachina be bakyusa ki Abachina aba South Korea be bakyusa South Korea aba Vietnam be bakyusa Vietnam kubanga n'ensi resilience eba yawaggulu bafuna obuzibu kubanga kati aba Vietnam babakuba agent already Abachina amanya Abamerika babakuba mu lutalo lwa Vietnam naye resilience aba Vietnam ne bukomawo ne bweyubula kati bwe businga okulima buinfluencinga nnyo ku price y'emmwanyi price ya black pepper yesebo oku innovation kugattako omutindo nti bingi ebiri made in Vietnam olwokuba nti balina obukugu bw'amaanyi. Akukyala omuntu omukugu tewetaaga namukolera kingi ng'omuwa buwi security kyanakola kiriko obukuumi ng'olaba ensi bwetinta abantu ne bakulaakulana. So kalowoozo kange kubanga yes I contribute to policy esinza akola okusalawo okusembayo naye nze byonna okusinziira nga bwe mbirabye abantu baba abakugu ensi ekulaakulana. Oli mutuufu. Government no president kyaliko kya tenfold okukulaakulana. Katulaba nti katugeze mu kisanja ekiwedde singa abantu baffe katugeze basimba sedero omumanyi bulungi nnyo sedero omumanyi oba lemon ewa lemon calyptus olwokuba nti balina skills mu distillation ne mu value addition katulwalero singa kati babilionia ate wabyogera lulimbabega n'obala namu n'ekibalo naye abantu lwakuba oli mbunanga olugira bw'ati n'akuba mu ngalo ne bikomaawo nti olaba nti tugeze oil oyo ava mu kalitunsi kalifu oyo osobola omukolamu perfume abantu ne bagyekuba ewunya obulungi osobola omukolamu kasipure akagoba enswera osobola omugulamu akasipure akagoba ensiri osobola okukolamu ebizigo ebijjanjaba oluwumu osobola okukolamu eddagala eryenjawulo eryekifuba osobola okukolamu pet wash abalina embwa
naye kati ebyo byonna bw'obyogera omuntu atalina development capital wise human development okugwa obutabulina bw'omugamba omuti wali nti gusimbe akomaawo bwe yalaba bimulemye nga agutema ate nga bagukolamu eki amanda nga kiwedde nawe batokoze maana amatabi gokka gano n'ogatemako okolamu activated chakula ngamba ye atalowooza kasita alaba nga bimulemeredde kubanga ebiri byonna by'oyogedde ndaba nti omuti bivudde mu muti gumu ye bw'alaba nga akuleetedde nagamba nti omuti gwange guugwo anti gwe watugamba tugisimbe kakati n'omugamba nedda kolamu bino ono naye antawaanya tematema tunadda ku olwo okiraba so nno nga bw'ogamba activated chako ajjako matabi gokka amatabi ate amakola ne geeyongera aba oilo ne bafuna kati ono n'akolamu ebisiriiza sokoleke buli lw'otemako amatabi ate ebikola byeyongera obanga alaayi egyongera okugejja kati chakoyo eka chako tablet ziva bweru naye ng'ate kalitunsi owa lemon yasinga okuwa good quality abantu abanywa ku activated chako no mu lubuto owulira bulungi alutwa zonna ne zigenda n'oba nga tonakakuka k'ekipayiro lyokasi nkuwulira naye kati abantu baffe skills ezo ezikola activated chako bazirina abaana bwe baba bagenze ne basoma obukugu buno bavaayo nabwo nkuwulira olaba nti kyekitusumba kati olaba katugeze amata gokka mu Uganda abantu baffe bakama lita obuwumbi 5 buli mwaka obuwumbi 5 obw'amata lita obuwumbi 5 5 billion liters of milk naye tunywako lita 8 zokka wangi 800 liters endala zigenda wa anti endala zifa amata gafa ne bagayiwa gononeka Kasiyeni gwe wasomesanga olwo tebamumanyi kinaganye human capital development yogati mwali bata mwali wei naye mwali nnyo kati 4.2 billion liters zeziononeka lita y'amata yammeka lita y'amata nze siri munywa amata eri ku 2 ndoze eri ku 2 12 twale flat rate 12 369 so Uganda efiirwa trillion 8 buli mwaka mu obuwumbi 4 mata gokka singa nze nina bwe mbagamba bannange temuyiwa muleete buli agenda okugayiwa muyingize wano ezo zemba nazo okiraba obu trillion 8 ate awo ojjukira nti obaze bubazi mata kubanga bw'omala okukola value addition ate kisukkawo nti litas ezo singa ozikutte n'ozikolamu omuzigo oba n'ozikolamu yogati ate sente zeekubisaamu nnyo kati wetwa tufiirwa trillion 8 mu obuwumbi 4 gano amalwaliro ameka bannange human development tuteekwa okukyongerako kubanga kati yes twasomesa abantu mu sundown Kasiyeni yesebo naye Uganda yonna teyajja baali abantu ndowooza 100 bokka bebasobola okukola kati ku 100 osobola okwesanga nga 5 be baasalawo ne bagamba kino nneeno bizinesi abasigadde n'ekigambo Kasiyeni bw'obabule wammani bakyogera Europe manufacturing yaabwe yeesigamye Kasiyeni is the additive gye bagiteka mu mata mu ddagala gye bakola mu ggamu bakola mu supplements zonna Kasiyeni oba kye bayita lipid protein kati olaba nti Uganda singa abaana baffe balina obukugu buno kubanga ku katale k'ensi yonna Kasiyeni wa mitwalo 2 wa mitwalo emeka lita kilo eva mu lita 2 sokoleke ogambye nti kilo eya Kasiyeni eva mu lita 2 ez'amata
kati ezo ze 4,000 4,000 n'ofuna emitwalo 2 bannange okiraba kati omuntu tabula kaaba bukaabi maziga kati kubanga bwe tuba tufiirwa 4.2 billion liters kubanga tugambye 5 billion malita z'amata kati Kasiyeni tulina mu half kubanga lita 2 ekituwa kiremu kati wezuba tulina lita obumbi 4 bwe tufiirwa divide by 2 tujja kuba tufuna kilo tani 2 bw'ozikubisaamu actually 2 billion eziba 2 billion tons sina tani zizokka kilograms kilogram 2 billion kilograms kandi dividing by 1000 nzize mu tani ziba tani obukadde 2 obukadde 2 tani obwakasiyeni kati tani eri ku miliyoni 2 kubanga kilo wamma kilo yebiri kati tani eri ku miliyoni 2 kati miliyoni 2 kankubiseemu wano 3 ezo teziyimiriza trillioni 42 kozi bajeti yaffe ya trillioni 7.8 trillioni 7.2 sokoleki Kasiyeni yekkoyo asobola okusupportinga half of the economy of Uganda. Twebase oba kiki kye tulaba ensi yaffe tetuli baabo ne tuli mu kiboksi abanange nga kitalo nnyo twekaabireko. In fact n'omukulembeze talina nakubaako kirala kyonna kyakola, alina kukola ekyo kyokka, human capital development yokka. Amata agafa bw'ogakyusaamu n'ogakolamu Kasiyeni ofuna 50% income eyeggwanga sente zetwetaaga amata gokka producted mu mwaka kitegeeza zirya 42 ezisigaddeyo ziba 32 actually ziba 3 trillion yazo abasuubuzi basonzituwa banondese maali abatuwalizibwa awo kitegeeza nti n'emisolo tugikendeeza, bwe tugikendeeza ne threshold ey'abantu abawa omusolo ne bagaziwa kwegamba buli muntu. Omanyi bw'obeeranga mu ggwanga ng'abantu batono abawa omusolo, kiba kitegeeza bali abatawa musolo tebaliraba value ya musolo era tebalifuna maanyi gakola kubanga ate obataguwa abataguwa. So olabira ddala nti mwami Kisenyi tukozeseza case example ya mata gokka nga tetutugezemu mu kirala kyonna nyanya matooke muwogo wabula golodi mata gokka gasobola okubeezaawo Uganda singa abantu b'ensi bannayuganda balina obukugu oba kye balina capital development ensi eno singa eri wala. So ensi yaffe sinjavu, tujja kugamba nti twakona intellectual. Ekyo nange nkikkiriza kubanga Kasiyeni nga asobola okuvaamu ezo ng'amata tukyagayiwa na buyiyi. Amanta baganaaba abantu baganywa ng'amazzi nga banaaba bugagga okiraba naye kati okutuuka ku leve ey'okulaba ebintu bwe bityo n'okubikola abantu bammwe balina okuba nga bamanyi era kyovula bayibuli ekugamba mu ssula ey'okuna Hosaya nti abantu bange bafa bazikirira olw'obutamanya. Kyekyo byonna nga tugenda mu kulayira kwa leero nze nsuubira ekizibu ky'Abannayuganda obumanyi ate abamanyi tetubawadde mukisa kugabana na bumanyi bwabwe n'abalala oba tetubasikiriza kuyambako nkuwulira. Era ne minisita namugamba nti biggest good gy'alina okukola contribution tokomyawo brain drain
Abannayuganda abali ebweru abeeru abakugu nga China bwe yakola China yasooka nebasindika abamu badduka byabwe naye bwe bamala okutuuka eyo China negakatifu okusobola okukulaakulana twenkane n'okuyisa mawanga gali gonna bali bonna tulina okuteekawo embeera ebakomyawo tubawe protection ne investment sente nga bwe ziri kati ndaba nti PDM gye tugamba singa ogiwa omuntu abadde ebweru ng'alina skill eyokukola kasiyina kiba kimala lwakuba nti ffe ebintu byaffe wano tuli political ate tuli myopic tulabira kumpi naye ate idea ng'ezo osanga omuntu azikuba ekikono nagamba ono temumuleka kuyitawo nti agenda kusikowalinga omukulu ajja kukola ki kufuna obubonero ajja tulyako sho ng'enjogera bwetera okubeera kibi nnyo kubanga variation yokka ku mata tusobola okukola ne powdered milk kati nanansi ezivundira kayunga enanansi ezivundira erwe olaba enanansi bw'ogijjamu juice pineapple juice kati ekisigala ekyo bakiyita fiber fiber oyo osobola okunyikamu amata olw'ekunywa amata kati webimala okunywa amata n'olukaza mu dryer kati bw'ogakuba bw'oti mu kyuma oba okumaze okukola powdered milk mamangu ago powdered milk ngali enzyme rich atalumya abaana kubanga mu nanansi mulimu enzyme bromelain nsooka kamulamu juice oli bino ebisejja sibisuula kakati ffe ababadde bakamula kitegeeza eyo nayo resource ne tugisuula abenanansi bandibadde bakola apple cider vinegar bukatuusa yesebo nofuna apple cider actually pineapple twamukola wali ate tebamanyi nti pineapple cider vinegar byebimu ku bintu ebisala abantu ebibayamba n'okutema weight kubanga apple ziri genetically kati modified ate endala ziri irradiated kati abantu baffe baagala nnyo enanansi ebiva eno ewaffe kati enanansi eyoka n'ogigatta n'amata value chain eryawo omanyi sente zetukolaki zetusuula kubanga oyo aba brown milk yesebo ate ng'ali enzyme rich nkuwulira talina lactose yaleeta intolerance olubuto ne lutandika okutokota n'afuna amata gantabudde actually nze lwaki ndo sinywa mata nze ndi olubuto lwange maama lwengateekamu bwe nti kati wano wandibadde owulira bikaaba mu lubuto nga bigamba bigulumba okiraba nti olaba value chain nakisenyi nayo yafa abantu baffe human capital development bamanyi kimu nanansi gitwale mu katale bagisale bagirye bwe baba tebagisaze bwevunda tugikola ki tugisuula ku kasasiro nolaba muwogo yekka muwogo alimu vitamin B17 wamma vitamini eyo yesinga okuziyiza kansa wangi vitamin B17 abazungu bakozesa ze bayita apricot ze zirimu B17 wa kati ffe tulina ki muwogo ono muwogo ono waffe ono naye abantu abasala n'okulaala n'alaala sokole n'akaawa muwogo waffe muwogo omuto simuleka kukula nnyo tomukuleka kukula notekamu extractor galinga mata extractor eri ekamula omubisi akanyoola nga tekawogana kewawaako omuwala oli bambi oba abali ati akola juice kati kati mwogo omuto aba muto mu mugundi ki stage ki kati omuto nga tanaba kukula nnyo ngakyali muto koga oyo alimwa oluntu amataatata ye B17 abatannabakola hydrogen cyanide
katono omukulu akola hydrogen cyanide kwe obulala okulala okukala poison tuva twasokanga sima kinya netumunyika netumuteekamu ne wabaawo soil microorganisms zimumenya ne zaawula hydrogen ne cyanide n'afuuka harmless. Kivula bagamba muwogo bw'oba tomutadde mu kinnya aba waabutwa lwa cyanide eri ekola ki naye kati tetukyabikola ebyo nga bwe tumugjeeyo wano bwe bagira n'agenda wano mu gundi musimanya mu katale n'amalamu ogira alimu obulaala n'ogamba tujja kuliirawo kitegeeza si kirungi kulya muwogo wa bulaala ati aba alina cyanide ekola liver damage ekibumba okufa ate kati bano abamwanika ne cyanide n'abula ne bakubamu obuwunga ate ebyo bireese problem health wise tuli balwadde naye bajjajjaffe mu human capital development gwe bali bakimanyi bannange kino ekibokisi kye baatusibamu si kyakyuma kyandibanga si kyakipapula ate waliwo abakabulini n'abababuloni balaba ng'osumulula banno ng'ate bakukuba bagamala bawuuyo ayagala kutolosa bantu kati olaba nti Uganda B17 finga tumutunda nkuwulira abasajja bamunoonya mu nsigo eziri ekitegeeza ffe wano twandibadde tulima muwogo ne tukamulamu B17 waffe bw'okamula amazzi ago agamuwogo omuto ekiddirira kyekiddirira nga anti kati onywayo kijiiko buli lunaku amazzi ago gennyini ye B17 ngekwana natural immunity against all cancerous cells. Katonda atusonyiwe. Okiraba? Kitegeeza nti ebyo bitwandibadde tunywa mu families ewaka ffenna. Bannange omulowooza tetugenda kuddamu kubeera bagezigezi kubanga tufuuyira nnyo emmere gye tulya kansa agenda yeeyongera. Atumazeewo atutse atumazeewo. B17 ng'ali mu muwogo omuti guli wali manju capital development akaliwo okamanyi kajwisa kokka kali ku prof abayindi be bakatwala buli lunaku baba mu kibox ate bo bagamba Ugandans don't get out of the box tubalekemu babeera omwo bajja kujja eno ebweru ate naffe batandika otukaayanya so these are the discussions ezandibadde mu ggwanga ng'olira these discussions president akoze obugwe sijja kumunenya because ne bw'onyumya naye akubuulira kino ne kino ne kino ayina enjala ayina muli agamba naye teri ayina vision gyennyina nagamba abantu bo tebalaba namugamba Ramaphosa akola milioni 10 buli nte ayina farm waliwo ente y'emiliyoni 10 yajja zinyajja eno mwankole yamukyaza ku farm ate yazijja eno yazijja no fente yaffe ndooza ankole ekkato esobola okwesanga ng'eringa oba ku miliyoni nga 4 kati ye Ramaphosa yajja yamuwa ente yamwana ku bwerere enzijjukira zino ankole horns n'azitwala ye yamugamba kati nze nange zino nzitutte nga kyabulambuzi kumbe ye bwe yatuuka eyo kati South Africa naye abababiloni ne bazimugobya no ziyingiza togenda tuleetera endwadde ezivudde mu Uganda toleeta nte ezo toleeta naye ali determined era omugagga asigala mugagga nkuwulira n'ajjamu enkwaso ente n'azijjamu enkwaso n'amagi gaazo nabagamba muggyemu enkwaso mu bulls ezo ente ensajja ate mu nkazi zino muggyemu amagi n'azitwala South Africa bw'atyo eyabitwalira awo yakukusa nabikukuse mugezi n'azitwala n'akola IVF jukira Katonda yakusooka okukola IVF oli mutuufu yakwata olubuto n'aluteeka mu Maria era Maria ye surrogate mother eyasooka yesebo kati ng'afuna nti ng'azikubisaamu family bagiyita Daban Taban kati ng'atandika bano abazungu baagala nnyo okuyiga ng'agamba nti waliwo trophy mujje tugenda kuyigga bw'oyigga ennume zokka z'oyigga
toyiga nkazi. Era bw'ogita ennyama agiwa alina ensolo ze ez'omunsiko nga aziwa. Then amayembe gakuwa ye trophy kyekirabo. Bw'eti ente bw'ebeera ku miliyoni 10. Buli jjembe lya miliyoni 5. Omukulu nno kimugamba n'awakana. Namugamba jangu ono biki byagamba verify. Namugamba kituufu. Namugamba nti kituufu nga afuna buli mwezi abo abalambuzi nga 5. Si bwe bumbi 5 mu mayembe gende. Babalanga faamu yakola trillion omwaka. Wow. Olaba nti human capital. Wowe Katonda atusaasire. Therefore the biggest treasure je tulina wali mbalala ku roundabout. Tulinawo ente ya sementi naye kyekibi. Ente ya sementi. Omusajja ali mukola trillions of money. It's South Africa. Human capital development. So tulina okuba smart. Katonda wa abasajja ba applying permits abazungu kuva mu Canada, mu America, Australia, Caribbean bazze ku farm ye kukola sport hunting. Abateera ente eyo nedduka n'agikuba essasi. Plan eri nti gwetwalako mayembe ennyama gindekere. Oba bamayembe ate bagakozesa abagatwala mu mudiiro bagamba nagenda mu Africa n'enjigga. Ate jukira amayembe manene. Manene kwegamba bw'olaba siga kisolo kyonna kikuumibwa. Ekitegeeza Katonda ffe yatuleka ne tuba n'ente ezo. Naye ng'ate tukomaawo obukomi kuzitunuulira. Bwe nazamayo okumanya nga afuna trillion mu just ente sport hunting. Kati olaba nti human capital development we South Africa yamuyambako okutwala enkwaso singa teyaliiwo eyo teyandigaggawadde kutuuka kuse. Era waliwo awo sente ze yafuna ng'azikweka wansi w'omufaliso. Sport hunting omuyambi we najja n'azibba. Ewamaze nawulira ezo muyambi wa Ramaphosa ne babuuza nti sente ezo ennyingi bwe zityo yazigyewa. Lwaki ozitereka wansi waki? Wa mufaliso. Sente nnyingi nga zimuyitirirako nga tanaanazitwalana mu banka. Kale olaba nti human capital development omuko. Kulu ye namubuuza ente eyo gitunda sente mmeka. Na Kampala kamwe miliyoni 2 nakana omusajja afuna miliyoni 10. How are you going to compete economically? Bisoboka. Naye kitegeeza yandibadde atandikawo hunting. As simple as that. Ata obusobozi funayo ekazi zo 5 teekako ente ezo. Olunaku olw'okuyigga n'ogamba tuteeyo ente 3. Ennyama eyo tugiwa ebisolo oba tugiwa ebiri mu zoo nebyongera okulya empologoma zino. So ensi bw'ebanga efunye human capital development abantu bayo babeera smart. Baba smart mu kimu kyebakola kyebakola. So ensi tenaba kubeera short of resources naye eri short of ingenuity. Obuyiiya obukujjukujju obwongo obulowooza busuubira kati bwe twetaaga mu nsi yaffe bwe tunaaba tunaakyusa ebyenfuna embeera z'abantu kyebayita social economic transformation. Enkyukakyuka eyo mu byenfuna ne mu mbeera z'abantu. So bintu bingi nnyo bye tulina naye kati kino it's a collective action. Ti omuntu omu nga omukenkufu Michael Kisenyi okuba research tusobola okujjako omutasobola nga mujoyinize amaanyi. Era abantu abajjajjaffe baatugamba obumu gemaanyi. Kubanga olabira ddala nti bintu ebivaamu sente tubirina bingi nnyo. Kati nkuwadde buwezi nti wano abanyankole it is just prestigious okubeera bo bagikuuma bukuumi. Naye Ramaphosa ente emu agifunamu miliyoni 10. Wano mu Uganda ani yali afunye miliyoni 10
okuva mu ki mu nte awo mpozi oba otunzeeyo ente ezo oba nga 5 ziba 5 zokka nedda ziba 5 oli atunda emu gwe n'otunda 5 okuweza ezooli kale olaba nti ensi yeetaaga abantu bannange bigattirawa mubiwulira ekyo nga mukulayirira olunaku olwaleero yesebo tulina okukyusa engeri gye tubadde tukola biki ebintu tosobola kusigala kyekimu ngaokola you cannot do the same thing over and over the time and you expect different results kwagamba ekintu okikoze emyaka n'emyaka nga olaba formula era n'oyongera n'okikola bwotyo n'olowooza nti kijja kiringa oli bw'anaga nti njagala kukungula binyeebwa naye ate ye n'asimba soya era ojja kukungula binyeebwa until when wonaasimba soya so bintu bingi nnyo olaba nti kati nga gwenkuwadde example y'amata amata ago gokakasyenyi avaamu budget half the budget ezisobola okubeezaawo Uganda bw'olaba muwogo 17 yokka kubanga ensi yaffe ekyasinza okutunda muwogo aba Indian Association nalabye batandise okutunda starch okuva muki mu muwogo naye bamulima wano ate kola starch kizibu mwami Kisenyi this is the easiest it's blowing katolaba bwe bakuba kasooli wabaawo ekyo ekyuma kyekibaako ekigoye kati wabaawo afuumuuka n'asigala mu pipe kati gutumita cyclone kati cyclone oyo waliwo mashini bagita blower efuuwa bufuuyi kati bw'ofuuwa the lighter it becomes oyo aba starch kati omuntu akola starch weetaagayo kyekyuma ekyo kigrinder kikuba ekyo abamu Kisenyi babiina bisakolone then ne blower ekitegeeza bo bulijjo starch basuula na musuula ate nga starch kati mu pharmaceutical industry starch waffe mulungi nnyo naye nga nze kinnuma abantu baffe muwogo abasala ne bamuvaako era muwogo takola muwogo atusala abantu b'Nakampala tebaagala kulya muwogo w'abaavu naye nga B17 eri muwogo starch ali muki mu muwogo so kama mbeera awo ne ngamba kale I would have done more naye I'm tired because resources ne influence zina olinako w'osobola naye kikakatako kubanga mwe bano abaana mmwe mubazaala okubagamba nti bannange ekimala tukolere ensi yaffe ngagga ensi yaffe erina ebintu naye lwabo human capital development eri wansi nnyo ate selfishness yesinza ogitta nolaba nti ebiswa olaba kati ebiswa tubifuuyira netuttayo enkuyege kati enkuyege kiwuka kyokka ekirina ability okutusikira mu East Africa katonda mu kutonda teyatuwa selenium kumpi etali kumpi ali wala nnyo so nkuyege yesobola okutuukayo katolaba mu West Africa balina selenium munnyo okusinga okusitula immunity kati eri ennyanja eyo eri awo ereeta minerals ocean eyo ereeta minerals mu ttaka lyabwe lya West Africa kati ovalaba nti abanigeria abasenegal balina laavu oba olina selenium wali owuliddeko mukyanga owulira nti omunigeria yakutta abaana n'abasanjaga biri mu East Africa musajja yatutiisa oyo n'ekikanga bakikyatulimu eri ewaabwe teriyo bano mukimanya kusanjaga kusita omuntu basajja balya life obalaba balina laavu mineral eri responsible for love bagita selenium they have mineral era kyova olaba abo abasajja ne bwe baba bagenze mu Europe bawamba bali so attractive abaali baba baddeko mu community yaabwe ey'abanigeria
bonna aba West Africans aba Senegal Ghanaians aba Gambia mineral eri responsible but nagisomesa ko n'onjuka banagenda Senegal kyejimu kumanja genaleta wa netubakoleramu selenium oil yesebo eyo mineral eyo tugirakinga tuvula ba hatred yaman fabatambuddeko buli wobugenda omunajeria akulabira wala nanga my brother naye omunauganda akwesega agambo wange tombulira yakulabira hatred ya Uganda genda Boston wala obera mwemanyi naye otukeeri e Boston banauganda olaba omu ne abanigeria they help each other. It's not coincidental. Minno bagita selenium. Bagifuna nnyo. Kati fe wano teri mu top soil yaffe. Kyovula ba ne immunity eri wansi. N'amagumba manafu. Era selenium is responsible for strong bones. Even in a height. Hey. Gasajja ne begabeera ga wagguufu agakomeeri. Selenium mumupiira ne gatukuba muscles. Obalaba ne bwekaba katono. Era okalaba nga kagumu. Nkuwulira. Kati mineral eyo tetugina. Bambi. Naye enkuyege zituyamba. Ne zigisika. Otyo. Okuva ebuziizi. Yesebo. Ne zigiteeka ku ngulu. Naye ate nifo ky'okukwata ettaka eryo ne tukolamu product kuba bajjajjaffe bakwatanga ettaka eryo ettaka ly'ekiswa ne balikolamu emumbwa ne bakwata oluti ne baluteeka mu kiswa enkuyege ne zijja ne bazigaaya kutwakakolako mu primary ako selenium twali tuli mu kulya selenium ne iron Tiffe tutanze ebiswa tubita kati kyovula immunity eri wansi amagumba manafu ate manzi ate nekirala nti tuba tetulina mukwano kati naye ekyobugagga ekyo olw'obutabanya tutabiswa naye nga kyekyobugagga ekikyasinze era n'ente ebeera ku kisooko nekomba ettaka eryo n'erikomba embuzi etalikumba nerwala mangu ente nebekola ki neyo neyitawo kati human capital development yesobola okugamba nti enkuyege kyabugagga temulina kuzidda selenium ono azze kungulu ne iron mukwate mukolemu product supplement abantu bakole ki bawone kyobola bamwami Kisenyi abakyala ab'embuto olwokuba tis nature nti ettaka ly'ekiswa lyayagala liba forcinga ne bagenda ne ku ttaka ne batandika oddinoona nkuwulira banoonyamu selenium banoonyamu iron those are very two essential minerals nkuwulidde era mu mbeera eyo mufo ky'okutta ebiswa mufune ensuwa hafu ensuwa teekamu obuso obukalu obuso obukalu obukola methane methane eyo asikiriza nnyo enkuyege kateekamu essubi ekkalu essubi ekkalu enkuyege zaagala nnyo kiti zayetaga nnyo fiber nezirya bwe zirya kyovula zirya nnyo emiti n'ebisubi maasaako amazzi ofune omusenyu gw'ennyanja nkuwulira oguyiwe awali ekiswa oba enkuyege we ziyitira inchi ng'emu kati ovuunike ensuwa eyo kati enkuyege zandilumbye kalitonsuwa zijja genda mu nsuwa eyo yenna ky'okontrol n'osigaza enkuyege nga zisanyuse nga naawe kibayita coexist nkuwulira sebo enkuyege ne ziteekamu emiwaatwa mu ttaka enkuba bw'etonnya amazzi ne gayingira ettaka ne ligimuka enkuyege ne zikuleetera selenium immunity n'ebeera waggulu edda abaalyanga enkuyege tebaalwala naye ffe tulwala okuva mande paka mande kati ebyo byonna byetaaga bukugu mbozi tebankadde mwami Kisenyi ng'aginyumya yagiddiŋŋanye naye nga byokwogerako mu nsi yaffe bingi n'ebyetutamanyi bingi nnyo naye nga ate bingi ddala kuba oli asobola okuwulira n'agamba akati biweddeyo naye buli lwakubiri mboozi eba mpya rero njagadde mbalagemu ku ttooki nnyo amagezi lwaki tugeetaaga abantu baffe babe balamu wakati omuntu bw'aba tasse kiswa mwami Kisenyi enkuyege ezo asobola n'ozikolamu supplement n'ozaanika zennyini enkuyege ne tuzinywanga ku caayi
Hey. Abantu ne bawona. Nkuwulira sebo. Zina iron. Zina selenium. Nkuwulira sebo. Zina fiber. Tulaba otiko bugagga. Obubala. Nti bujjanjaba. Nkuwulira. Immunity. Bwongera interferons mu. Interleukins. Kubanga bukula ku busabwa bwa nkuyege. Nti n'obubi bw'enkuyege bwokka. Ate bwe bule ddagala. Naye wano abantu banoonya ddagala liri fuuyira. Tolaba tukyalina ekizibu ky'amaanyi. Nnyo. Omuntu atta enkuyege kitegeeza talina knowledge. N'okusoma university ze bandibadde baziggala. Kubanga kati university yandibadde source of knowledge. Naye manya nti enkuyege is a treasure. Bwebanga erumbye ekirime ekyo kitegeeza nti toziwadde fiber. Nkuwulira. Kati ziwe fiber mu nsuwa, ziwe methane. Olabe buba zinaakulumba. Sisigala omwo ne ziba mu nsi yazo. Ne kalitunsiwo n'akula, n'ebimera byo ne bikola ki? Ne bikula n'eddagala ne mufuna. Weewaawo. Anyway, bintu bibi kankomaawo. Yesebo. Beyanziza nnyo. Bizibu bingi nnyo bye tulina. Tulaba n'ennumba. Ennumba zaagenda. Kaasa ne yeeyongera. Naye awali ennumba kaasa tabeerawo. Lya natural enemy. Nkuwulira. Naye kati olw'okuba nti twafuuyira nnyo eddagala. Ennumba ne zikola ki? Ne zifa. Naye ennumba balina symbiotic relationship ne nabbuubi. Kati akawo ka nabbuubi kasikiriza ennumba. Kati bwe nakitegeera omuntu asobola okwata ennumba n'azikomyawo. Ofuna emmuli. N'osala oba lwa fuuti emu n'okola ekiganda. N'ofuna eyokobuwemu. Akayumba ak'ennumba. N'ojjako n'osindika munda omwo. Mumuli. Kati ennumba gy'eri yonna gyakawulya gamba mukwano gwange ali wano wasenze nange kansenge wano. Nga nazo ziyingira. Kati awo kaasa taliddamu kusembera awo. Nkuwulira. Awali ennumba tasemberawo. Kati abantu baffe balemeddwa okulema ensujju kaasa. Zino fruit flies. Zivaayo ne zigire. Ne zeeyagala olw'okuba ennumba tezikyaliwo. Kale eyo na human capital development. Tuli ku 0702. Yes sebo. 06. Yes sebo. 16. Weewaawo. 52. Weewaawo. Eri 0702. Yes sebo. 06. 16. 52. Weewaawo sebo. MTN eri 0779. 51. 96. Yes sebo. 52. Weewaawo. Mwebale nnyo okutuuliriza. Weewaawo. Baagaliza okulayira okulungi. Weewaawo. N'ekisanja ekipya ekijjudde obumanyi. Tulwanyisa obutamanya. Obutamanya bwe bulwadde. Ignorance bwe bulwadde. Is a disease. Kale bwe tutyo munnange emyaka 5 gye tuyingiddemu egy'ekisanja ndoze emboozi ya leero ekuggudde obwongo lema kutuula awo ng'amakaago human capital development ali wansi lema kugamba bannange ebyokukola ffe byatubula ng'oli muntu.